kadi sasa tengera funa muzali mbuninze bana zali mukazi mukuru yatukadde emyaka egikola ki anyway siketa genda eyo ngeja kuba nandazire siri awo buno ninze bana mutugenda zaala baana awula mbadde olwokubanga omuntu gwe naye mumatira mwagala tusooke twefuule ng'abatabiwulidde tusooke tudde ku katambi kano ke tulaba ku screen. Buli ababiri bano we babadde nga bagenda maaso n'okuba nga batambula, buli we babadde baliira obulamu na buli we babadde nga bagenda maaso n'okuba nga bayita, babadde nga bagenda maaso n'okusitula emitima gy'abo abaliwo abava ku mukwano ne baagala okugenda maaso n'okuba nga baguddamu, n'ogwo ogubadde guddirira ne guddamu okuba nga gusituka buto olw'engeri gye babadde nga bagenda maaso n'okweraga omukwano gw'ekimemete. Benjogerako ye mukyala Zari Hassan oba abandi gwe mwakazaako erya Zari lyokka oba Zari the boss lady, wamu ne munankaniwe oba abadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Shakib Cham. Wabula gye bikeredde olunaku lwange nakusomezi 12 June 2026 Zarina Tirare agenze maaso n'okuba nga awandiika ekiwandiiko ekiwanvu ebitenkanika, wabula kino ng'akiwandiise kulaga nti ayawukanye mu butongole n'abadde muninkiniwe mwana mulenzi Shakib Cham. Obubaka abuwandiise mu lulimi Lunyanyimbe luyita Olungereza, tubuyitemu fasita tumenyemenye tudde mu Luganda, kipayipayi tujja kudduka tugende maaso okuba nga tuvaawo. Awandiise n'agamba nti 5 years later after much thought and reflection, we believe it is best for us to part ways due to irreconcilable differences. While this was an uneasy decision, we feel it is the right one for both of us. We appreciate the time we shared, the memories we created, and the support we gave each other. There is no anger or resentment. Sometimes two people simply grow in different directions. We value each other and remain friends with mutual respect and understanding. We sincerely wish each other happiness, success, and all the best for the future. Natekako mkono wansi nti Zarina and Shakib. Ebanka luwe ne badegamba nti emyaka 5 nga gimaze okuba nga giyitawo. Twagenze maaso n'okuba nga twerowoozaamuko ne twekuba mu kifuba ne mutima. Ne tugenda maaso n'okubaako ne bye twekenneenya ne tubiyisaamu amaaso. Tukkiriza nti ekisalawo kino oba okusalawo kuno kwe tugenze maaso n'okuba nga kukola okw'okubeera nga twawukana olw'ensonga ze twatunuddemu nga ddala tezisobola kuba nga zigonjoolwa. Nagamba nti newankubadde tekwabadde kusalawo kwangu nnyo kubanga bakutuukako, bagenze maaso n'okuba nga basiimagana ebbanga lye bamaze nga bali mu mukwano ogw'ekimmemmete n'okubeera nti beebeereddengawo ebbanga lyonna. Zari agamba nti tewabaddewo busungu nga baawukana, era n'agamba nti ebiseera ebimu abantu ababiri basobola okuba nga bakula ne batandika okuba nga bagenda amakubo ag'enjawulo. N'agamba nti basigadde beewa ekitiibwa bo nga ababiri, wabula beeyagaliza birungi byokka. Kati wakati nga Zari awandiise n'agamba nti ayawukanye ne Shakib Cham era nti beeyagaliza birungi byokka, kye tukoze nga YouTube channel eyagaliwo kwe kugenda ku mukutu gwa Instagram ogwa Zari oguyina bafollowers obukadde 12 bulambirira. Ojja kujjukira nti Zari abadde afollowinga Shakib nga ne Shakib ono afollowinga Zari. Mukwano gwange tugenze okufeffetta n'okugenda maaso okwetegereza omukutu gwa Zari. Zari yaggyeko follow gy'abadde yateeka ku Shakib. Olumaze okufulumya ekiwandiiko nti yawukanye ne Shakib ne follow oba okubeera nti abadde afollowinga bbaawe oba abadde bbaawe, Zari kyakoze kwe kukwata follow n'agimujjako takyamufollowinga. Kyokka ng'agambye nti beeyagaliza birungi era nti tebaayawukanye mu bukyamu. Kati enkya olunaku lwaleero kye tugezezaako okuba nga tukola kwe kufeffe tuba tusobola okufuna okuddibwamu okuva eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Shakib Cham. At least tutegeere oba ddala okwawukana kuno mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okukkiriziganya ne Zari bagende maaso n'okuba nga baawula, buli omu akwate ekkubo erirye. Wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisa nga nawe bwe weewuunyiza essaawa zino ng'olaba vidiyo eno nti ababiri baawukanye ne gwe baayawukanye naye, wadde ekiwandiiko kiri kiraze nti baayawukanye bombi baasazeewo. Shakib alaze nti ye talina kye yategedde
era naye okutya kwalimu tekubangawo okubeera nti Zari amusuddewo. Champ. Mabe kirishya. Ndisele kirishya. Tewali. Internet yiyo yonna. Ekuta omuliro nange ngirabye. Naye omanyi bulungi mabini ebyo bitoze siyogerako. Kati ki ekyuvu kiri nti nange nze okusendera embiri nga woobirabye nange wembyekanze. Sina kye mmanyi mbirabye nga woobirabye. Kugambye mbirabye mbyekanze nga woobyekanze era nga wogaye twayogera. Wamukola ki kuba laga message laga build up ebaddewo. Bizemu kuddawo kutula birowoozaako nyombo mbifokasingeko naye onaba amaiza byenkola nja kutula mbyanalizing bulungi mbirabe. Wakati nga ne gwe bakyaye naye abadde tannakimanya nti yakyayiddwa era nga okubimugambako nti okimanyi nti eno bakukyaye naye kennyini bimugudde bugwi matu olw'ensonga abadde takimanyi nti abadde muninkiniiwe. Zari yakumye mudda oba yayose dda omusubi yeeyongeddeyo ne sekweyongerayo yenna wabula njagala okutegeeza nti wetutuukidde olunaku olwaleero gye buvuddeko akabanga kabadde keetemeredde. Ababiri bano Zari ne Shakib baafunamuko obutakkaanya naye Shakib we yayogerako eri mwana mulenzi Farouk Sarkozy ne Frank Ntambi Wine Balkeza. Shakib yayogera ebigambo byali bingi omwali n'okubanga alangira muninkiniiwe nti akuliridde mu myaka bwe kuba kuzaala taki asobola kubanga amuzaalira bujje. Kali bufumbo buyinza kutambula ne buwangaala nga temuli mu respect. Nze singa Zari abadde andabirira nga mbeezaawo nga ndi committed disrespect naye neebeezaawo nekolera buli kimu ne tobeera ng'omusajja. Ekinene nnyo ntamikulu ate Katonda ekinene nnyo sente ze nali nfunyeeko ennyingi. Zari mwena mukimanyi musimu si muntu mugabi muntu mukodo simuwaidde buli mwakimanyi kuba ku mikono gye baka baganda be. Ekinene nnyo sente yali ampadde ezinte nnyingi ez'awamu nagenda naye Tanzania ne bamuwa 10,000 emitwalo gyalinganga ena kwe kunkwatira 2,000 n'azimpa. Katugenda kuddawo olwokuba mumpaddeyo emiliyoni ya Uganda emu kitundu ddawo mumanyire mbondabirira neneebeezaawo bintu byenkola ndabika miliyoni kibetinga mu nnaku 2. Katugenda kuddawo ontwale gombe nga ondaba bwotyo omundisrespecting onsubire mu ngenda sirika soka sirika kubanga neebeezaawo tondabirira. Kati ekijjana kyona ekijja well and good kijja ndi prepared sekyakingenda kufuna mu Zari mbu nninze baana. Zari mukazi mukulu yatuukadde emyaka egikola ki? Simanyi yatuukadde emyaka egikola ekyo sikimanyi. Kati nno mukwano gwange olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 Juni luteeke ku kalenda. Bw'obanga obadde omu ku bantu abaagala ennyo Zari ne Shakib era nga buli w'obalaba batambula ababiri bagenda maaso n'okukubya amababbanyi n'okubeera nga bakukyamula mutima naawe n'oyagala ofuneyo kinno ky'oyagala okiraga omukwano ng'ogwa Zari ne Shakib. Mukwano gwange funayo kapa endala gy'osobola okuba nga otunuulirako olw'ensonga bano baayawudde dda. Omwaka guno mpaawo atali kaaba mu nsi y'omukwano sobola okujjukira wali Nsambya ne munankaniiwe Esibinnya ne munankaniiwe Shakib kati naye wuuno ne munankaniiwe Zari bonna bagambye nti kati abamu babuuza nti naye Zari ki ekimusumbuwa okubanga abuuka okuva mu relationship eno nadda mu ndala. Kyandiba nti omukyala bw'abeera omugagga ennyo Fugge abeera atuuka neyeekyawa ebintu ebimu ne bimutama n'agamba nti ddwedde ebbali tokyansanyusa saakusiima musajja gwe lwaki saakusiima. Kati nno mukadde ke kamubanja ababadde nga bakomplaininga nti Shakib aludde nnyo ne Zari oba omukwano gwabwe guwangadde nnyo. Mukwano we muba mubadde musaba saala mbi zandibanga ziyiseemu ekiseera nammwe kye mwasabirira Mukama yakibakoledde munnange ate mmwe abatali kyawagana. Kati nno nga tuvuddewo mukwano gwange wali ogenzeekewo omusawo n'omwesiga n'olowooza nti musawo mutendeke mutuufu era ng'olowooza nti yakakasibwa yayita mu ssomero n'avaayo ng'akuguse era ng'okimanyi bulungi nti ne bw'anaakuwa ddagala tojja kgenda mu maaso nakubanga ofuna buzibu wabula Mukama n'akusuula mu mikono gy'omusawo omufere nga muyaaye sigamba ow'ekinnansi ngamba abasawo bennyini. Mu kifaananyi gw'olaba ye musawo ow'ekifere eyasindikibwa gye buvuddeko akabanga kati kawanvu agende mu kkomera amaleyo emyaka 10 oluvannyuma lw'okubeera nti yakubanga abalwadde empiso
wabula empisa eno ng'agitaddemu sementi ne super gulu. Balinga bazze kubanga babakola bubina. Like bano banjagala kugejja bubina. Omukazi oyo amanyiddwa nga O'Neil Ron Morris. Teyagendako mu ssomero kusoma kintu kyonna. Teyayitako ko bigezo bya busawo. Teyayinayo kapapula konna akalaga nti yali asomyeko obusawo. Wabula yabeeranga ku mikutu emigattabano ne yeerangirira nti asobola okubanga akyusa endabika y'abakyala. Ne balabika nga balina bihipusa ebinene, nga balina amabina agakoma eri, naye ng'akikola ku nsimbi layisi. Kati bambi abakyala abaagala okubeera n'obubina obunene naye ng'ate tebasobola sajjale ziri za bbeeyi baagendanga ew'omukyalo ono. Kati ye kye yakolanga omukyalo ono ng'afuna seminti ne supagulu n'abaako engeri gy'abitabulatabula ne mineral oil n'ebintuntu ebirala. Waliwo ne biliquid babikozesa kugatta mipiira egy'emmotoka, okusiringa emipiira gy'emmotoka we giba gifunye buddamagi n'ebigwa mu kkowe eryo. Kati ng'empisa eyo agikuba mu kabina, ng'agikubamu osobola okubeera nga ozimba oba ogejja ebbina. Mukwano gwange, in fact waliwo omusawo omu ku bantu be yakolako eyafa, oba gwe bali bayita Shatta Kanubi. Yes, kati awo obuzibu bwonna bwe bugenda maaso n'okubanga bubaawo. In fact bino byonna byali myaka giyiseeko. Mu mwaka gwa 2012 Shatta Kanubi yafa, naye ng'omukazi ono yali amukubye empisa eziwerera ddala. Bambi Shatta Kanubi yali ayagala kufuna kabina asobole okubanga naye yeeyagalira ku banne nti alina hips ennene, naye gye byakkira. Kati nno omusawo oyo gw'olaba baamusindika mu nkomyo yeebakeyo emyaka 10. In fact kati akabanga katambuliridde ddala. Wabula gw'alaba vidiyo eno ng'oli mukyala obubaka obufunyi, naye ng'ebyo bya ddala osobola obinoonyerezaako n'erinnya nga bwe ndikugambe. Kale nga tuvuddeawo but nga tukyali mu entertainment, mwana mulenzi Biswanka yavuddeyo n'alinnya mu kyoto agamba nti agawagizi ge gaamutamye agakooye teyagawemudde nno. Bwenna obadde okimanyi oli faani wange nga tokimanyi ndi yala toddamu okuvevenga nga wowoza mba oli proud fan. Matako mwena mbagobye njagala bafaani bapya masira goza singa ni muyimbi webweru singa siine emmeeri. Matako goza singa ni muyimbi webweru singa siine emmeeri ku byenkoledde ka music industry kamwe. Mwe muvevenga nga wendi sita wendi omuyimbi tafuddeyo. Omuyimbi ye mumwaddewo mmeko kubeera top, kubeera successful ennyo ovevenga. Kati wano omuwagizi wa Biswanka kimulekawa mu kabadazo oba Obiswanka yabadde abakuba akabadazo. Kati nga tuvudde ew'omusajja nnyini kabadazo mu Uganda, mwana mulenzi amanyiddwa nga Clever J, naye yavuddeyo n'awanda obukambwe akyalina bungi nnyo nnyini ddala. Wabula ono nga bwina ku mutegesi w'ebivulu amanyiddwa nga Abitex. Mwana mulenzi Clever G agamba nti abanja omusajja ono naye ate yeewuunya omusajja ono okubeera nga naye bannaye Abe kambuuze, nze oli musajja mukulu ogw'ekitiibwa, oli nga taata wange. Ne bwe mpulira ng'ogamba nti malala, musajja alina amalala, wano juzi mbali ne show yange gy'ompadde mu nkuuka. Nsigadde mmanja twetegese management ekoze buli kimu tuzze okuyimba, osuubiza tompadde. Obanga gwe malala guys, gwe malala Abe eryo bbanja. Otegedde bulungi. As you are winding up and getting out of here, mwana mulenzi amanyiddwa nga Mansour Semanda muyite King Saha. Bangi bamulabanga omusajja omuzibu ennyo. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga tumulabira nnyo mu ntalotalo n'okubeera nga awanda musajja mukambwe. But what don't you mind? King Saha is one of those artists that are very, very down to earth. I repeat, King Saha is one of those artists that are very, very down to earth.
it will surprise you so much. Kisobola okusurprising ebitenkanika wabula ng'ate mukwano gwange kituufu oyo gayi omusanga ennakawuka eyo atambula abuuza ku bantu akinasima abantu bazimbi bali ku saidi biki abasalako ssebo ne banyumyamu cow small time kambarekereke nsa. This is a video zadde naku bbiri emabega kale kamubalekere ngende ate ndabe oba nange tebankyaye nga Zari bwe bamukoze. Zari yeyakyaye bannange olina sente z'omunsawo emikono giwuubanga atalina kintu kyonna nze weteka sente mu nsawo ndetanga ngende site nendeka sente mu nsawo nga nzikonako bitasika bbiri nyumya nazo paka anti nze sente nyumya nazo paka wengira nti wakina nzikuuta olugalo ate oba wafunanga emitwalo nga 15 ng'omakinga sure 5 muno 4 muno 6 muno kati kugambye nga neogwa ku girlfriend agamba mubiri olinamu sente omugambo era zonna ziri ng'osikayo ziri mu 5 kizibu nnyo okugamba nti akube. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.